Ku ssaawa 5:00 namunya ssente w'akakiiko k'ebyokulonda yennyini ya Dr. Badru Kigondo ayise President Museveni era agenze ne mukyala Janet Museveni ku katuuti. Is accompanied by the First Lady Mama Janet Museveni. Is just going to be introduced officially by the Chairman of the Electoral Commission. Kigondo wano wategerezanga Uganda we yayolesa demokrasiya ow'ekimmemmette mu kulonda bw'atyo n'asomya byava mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri nti Museveni akalulu yakawuuta buva. The presidential election results were declared in accordance with Article 103, Clause 4 and 7 of the Constitution. The president-elect obtained 60.75% as declared by the Commission on 20th February 2016. Ssaabalamuzi Bart Katurebe Magunda ayitiddwa okuleeza President Museveni bamukwasizza Bayibuli n'akuba ebirayiro ng'ebula eddakiika 8 okuwera essaawa 6 ez'emisana. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. Congratulations, Your Excellency. So help me God. Oluvannyuma Museveni atadde omukono ku biwandiiko ebimuwa obuyinza obujjuvu okufuga eggwanga lino ekisanja ekyokutaano ng'akoleddwa Ssaabalamuzi n'omuwandiisi omukulu owa kkooti. Are now guiding the President to signing the oath of allegiance and the oath of president that he has just taken. Bamukwasizza ssemateeka wa Uganda, bendera y'eggwanga, bendera y'owa pulezidenti, oluyimba lw'eggwanga, coat of arms, n'essiru y'eggwanga era ng'omuduumizi wa UPDF General Edward Katumba Amala amukwasizza ekitala n'engabo alwanirira eggwanga lino. I think that's the sword and the shield. The shield now, the shield. Oluvannyuma bakubye emizinga 21 ejaaniza Pulezidenti mu bujjuvu. Pulezidenti oluvannyuma alambudde ennyiriri ez'abasirikale. Obula bannamawulire baddukidde mu nnyiriri nga Museveni alambula ennyiriri. Bannaddiini oluvannyuma basabidde omukolo nga bakulembeddwamu Ssaabalezi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali nga yambibwako Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje era nga ne basabidde eggwanga ne Pulezidenti Katonda basobozese okukulembera obulungi ensi eno. Keep us united and peaceful in the name of Jesus Christ. Our Lord, our God. The word in Psalm 33:12 tells us that blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom he has chosen as his heritage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. May all praises and thanks be to Allah, the Lord of mankind and all that exists. There is a fresh anointing, Mr. President and Mama, that is coming upon this country than ever before. There is a fresh anointing, not only just the anointing to do stuff, but things are going to speed up. Obedi Lutale, Sulaimani Mutebi, Herbert Kavuma ne Joseph Settimba, ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.